namusabire waffe mu nsozi nkunama omanyifu abalogo bwe mangenda okunama nga nkumye ekyoto akabina kange nkubako erinnya lyo nga nkunamye waliwo bako erinnya lyo nenkunama mukunamira bwe nti kubanga ajoze nnyo famire yange erinnya lye nendiyogera nga nkunamye ndi bwereere naye nga ndi kasozi saawa mwenda ogw'ekiro nkumye ekyoto buli enjogera erinnya bapa kasa njogera bapa kasa kubira ku ttako omanya owedde nkukuba ekisiraani ekitabangawo ejjoogo lyonna omulenzi ono lyatunyeddeko paka lwe yanziya mu seetawuzi emyaka 10 ye ng'alowooza nti njagenda mufukamire kati muhooza zimagiri swonga na kampu gyakuba. I want to tell you the scandals in the parliament eramba gamba, do you think these people are fools? Let Museveni go to parliament and fail to address the issue of corruption and iron sheets. This is why Museveni waited until when Babadeva was apologizing to who? Ababama Badeva was Abaganda kwetonda. We have our soldiers are still sleeping in Mama Yingia Pole. You steal the iron sheets? What if Museveni had sent those iron sheets to Karamoja for 2 reasons? Grass is a contentious issue. 2, the soldiers who are going to be stationed in Karamoja beta gamabad. Embobu wa kitutu ize yabazidi $400 million. Kitutu minister we Karamoja. Kitutu yabata sente. Tumunyuno ngakola kanakulu. Onakulu mu. Kuba prime minister na ete yamanyi. And prime minister, Museveni made a mistake. This is what we call kulumi. You were once the head prefect. Odiana abasomesa, odiana ki. Naye Nabanja was a commission. Nabanja was Nabanja an articulated MOP. How many motions attributed to Nabanja? Ntono. Nabanja needed the grooming. Yes. Museveni wants to overwhelm you. That's why you failed to work together. Me, I'm not overwhelmed. I have the brain. I have to make a Kati prime minister Nabanja for Chamusuka Kobo Nene. Engato zamu yitirako why? Nabanja ali muhereshi. Nenga muhereshi mubalango omuntu. Kano kachi. Ache. Olyogere yakutumanga. Okulangirira endwadde ezitaliyo. Okuva kakaza kolina kakuba mulaba y'obulwadde obulala. Ebola ye yabula. Tewali y'obulwadde. Tewakyaliyo ndwadde. Twita gane bakakunye emimu akakaza. Okuva ewakuba ministry ya health endwadde zakendeera. Tujja kukwa. Twagala tukakwate tukanywere tukateke ku muzindalo kwogere. Akaza akaja kwogera. Tewali Ebola. Tewaliyo kintu kyonna. Akakaza ako bakakusanga bukozesa. Kulangirira ndwadde zitaliyo. Ndwadde zitaliyo ono n'ensi nemulamu ne bakola sente. Walete Ebola. Akakaza ako tujja kakwata. Where was Ebola likasanda? Mwana kankubuulira. History repeats itself. In the Kasanda, in the 60s, when I was born in 1958. Bakuzala 1958. By 1961, I was taken to Kaliso Health Center because of shock. Waliwo omusajja yayina empologoma ng'atambula nayo. Omusajja oyo yatambula eggwanga lyonna in the 60s. Kati bw'atuuka e Kasanda, empologoma yagimmanga emmere n'agikanyugira mu gundi mu kadirisa ekaabe. Kati nze when the lion roared nali waffe okuva e Kaliso okutuuka waffe mayiro emu. Mama yagenda okunsanga mu katanda nga sissa. Naye nga what was the reason? Empologoma yali erowalinze. I was rushed to Kaliso Health Center. Ne banteekako ebigundi bino. Oxygen teyaliyo the 60s. Omanyi nti n'empiso bagifumbanga. Empiso. Nekola. Disposable syringes nga ziruddawo. Kakati akamalize swole. Kakati omusajja oyo eyatambuzanga empologoma yamalanga gimmanjala n'agikokonya naye ng'eri mu keegi n'ekaaba ng'abantu baagala ki tuhyedde walingo beerayo yagenda e Kasanda empologoma eba eri Kasanda kozi omusajja aleka taggadde waleke ki aleete ennyama ye yennyini gwe yasooka okulya empologoma yamulya n'efuluma
Empologoma yali abantu e Kasanda babuuze siba Kabanda bano zinembwa si Kabanda. You ask the old people of Kasanda in the 60s. Empologoma yali abantu. A lion escaped from its cage. Yasoka kulia na yali agizanyisa. Ne recently 10 years ago. Crocodile yali agivuga ngazanya nayo why yafuka omusolo. A crocodile does not want to smell urine. Ebo fuko omusulo crocodile ekulya. Tewunyiriza musulo. Obojivuma. Akati sebe Kasanda wali omusajja omwami w'essaza nga bamuyita Gonde Kaganda yayiganga ne Muteesa. The only thing I know about Muteesa yina ebintu ebyo bwenzi na sharp shooter. Kabaka Muteesa teyina magezi. Naye Kabaka Muteesa ayina ebintu bimeka bisatu. Bibiri byokka. Bibiri bwenzi na mutwali makerere n'avaayo nga tasomye. Naye Muteesa had two things, unique things, was a sharp shooter. Nga sharp shooter naye nga mwenzi. Yali n'obwenzi. Naye ebyobugagga be. Wano awo tewaliwo. Muteesa awo tewaliwo wano akiri ng'eyaffe ya family. Muteesa yali tayina. Was a playboy. Abaganda bo badiferinga kabaka waabwe. Abaganda bwe balabanga oli mutamiivu nga baga nti oyo aliko oyo bwe bakulaba nti oli mulalu oyo tembo yennyini. Kabaka tembo bonna abalanga oitabulirirwa balimu yasabala obwebbumba. Kakati Muteesa yina ebintu ebyo nga mwenzi ate nga sharp shooter. Naye wano nenga waggulu tewaliwo nga Empologoma ya musinga. Era many issues used to be referred to Empologoma kubanga in many cases yabanga atamidde. Kakati era Muteesa bamuyita Makerere ng'Empologoma yagala okulya abaana mu lubiri. Omukazi omuzungu yalwana nayo until Muteesa came. Muteesa bwe yajja omanyi Muteesa yamala emyezi 6 mu Ethiopia nga bamutuyininga Empologoma. Kaka Muteesa yagalanga nnyo Empologoma. Anti kanga abantu Sirasiya yina ekibwa nga kitambulira wano. Kinyataga yina emboobo nga gundi Mobutu. I will tell you one day how African. But what I'm saying is this. Nti Sekabaka Muteesa yali musajja flamboyant, playboy, era mugone mu Hansard nechoni amwita playboy yagasinza mulonda oyize playboy is flamboyant. Kakati what I'm telling you kyemba kitubaddeko nga nkugamba nti Sekabaka Muteesa yali sharp shooter. Muteesa nga bw'oyigga naye yali mukubi wa sabbaawa. Basabbaawa. Omanyi bwe bayiga Buffalo. Buffalo gikuba magulu gano gwokuba. Wenagikuba magulu Buffalo. Okuvaayo ejje kulumbe. But if you are not a sharp shooter, you hide behind a tree. Ejja n'obusungu bwayo. Netomera omuti. Obalaba yagamba nti ono sanga lya mbogo. Embogo tebeerako na sanga. Sanga lya mbogo. Embogo tebeerako sanga. Tebeerako sanga liba lya njovu. Sanga liba lya njovu. Why? Nti Muteesa's experience era ky'obalaba Obote tiyalagira ko bamukwatire mu kuyiga yali basena abamalawo. Kyobala nti Muteesa bwe bamulumba mu lubiri nga ina abasekale 300. Ate muganda wa Robert Sebunya mwenyina wa Muliro Obote yali kamanda wa amaje go Obote ga Muteesa yali mugisu kwolo teyajja. Muti muba manyi bana abasajja. Muganda wani? The man who was commanding the 300 Kabakazi soldiers. Buganda bajija kama je gonna bajidisaminga. N'Abaganda libabajjako emmundu. Nebalisagani taxi. Musolo gw'emmundu kujjako Baganda mmundu. Muteesa remained with 300 guns. Nenga kamanda we yali mwenyina wa Miria. Atenga Miria
Miria ensoka nabeerako muka gundi muka mayanja nkanje abakazi abalungi tebaali bangi. Miria yaliko muka Obete namugamba, why are you getting married to the Katikiro of Buganda when there is a Katikiro of Buganda? Namubako okumenya Abaganda bajozi bagamba nti Miria lwebaka n'obete ku honeymoon yamwabya bamutwala mulago ne bamutunga ate ne baddamu ne baga nti obete batula enfune kyoni yamuzalira abaana bala omuganda ali watu omuganda kuvadda muvumi rubbish 2 feet forward 1 foot backward be Baganda bigere bibiri maaso ati tebasobola kunnumba lwaki Abaganda gwe Abaganda tebasobola kunnumba ndi Muganda goli Muganda obavuma nayo oli Muganda kushe ndi munnaabwe kyova bavuma era kyankola bubi nnyo mene banyankole so that amwe mulundi because of my name ne kuluna Abaganda bage ojja kwetonda believed ndi amwe nga netonda ki kuluno Akunamidde Abaganda bagamba nti ojja kwetonda Akunamidde nze okwata omukulu w'ekika ewange muvumbagira akimayoki gwe omukulu w'ekika tokinambuzi anti kitaffe bwe yafa natulie muganda wange alina PhD dokita alina PhD ambassador natukutulikiro ne batugamba naye obasingafu banange muzukuke mufulumye olumbe olwatataata olwajjajja terwafuluma not a captive of culture. I'm a Republican. Goli Republican. I'm a Republican. Ebyo bya culture tebikwatako. So kuba mukulu w'ekika tutina mbuzi. Yaze olumbe ndo yemereza. Nemere muli wajjanja bako ku mulwadde. Nabuuza akasajja waffe n'enkabuuza. Ono gwe tugenda okuzika bamuya. Si ye kyegondo. Ne mugamba ono yemere. Suka. Kati abagamba nti ojja kwetonda Akunamidde. Ozemu n'obakunamira. Oyina simu. Bwe bankubira essimu ngiteekawo. Halo. Mbafune muki. Goba owuliranga goba mama osi wa mutima. Mama wange wa mutima. Omukyalo omulala ye wakobe. Omukyalo omulala musaamya. Abaidira mpa abaana simanyi. Kati njagala bakojja bammwe. Ab'omutima batwale ennyamu nga seetonze. Tosobola kwetunda. Kuki nswera amazzi. Ebyo by'ekisirusiru. Kobe nabo batwale muwala waabwe. Buli Abaganda kye balina ebo bajje bakitwale. Obawone okumanyira. Okumanyira. Nashimbangawo tebampanga kalulu. Njogole bani abantu ku mitwe. What did I say? Wetonde Obuganda kaswere nnyo. Tewali apology. This is how we bamanyira Abaganda. We batya kituufu. Nti Namboze yakuba Apollos bambi. Tumudire sente ze bakubako waswabirigwa yakanze nalabiranga kabaka gwe werabira kabaka. Yes, it was there. Ekiseera ekyo nga Buganda eri mu bizibu. Naline kabaka nnyo. Kabaka mukwano gwo. Yes, until these people came. Kabaka wali naye kuvadda. Nabagamba tibane Katonda you level. Katonda leveling ground. Kabaka has all the money. Kabaka has all the resources. Bwatyo bwe yalifaananyi. Kyekituufu Kabaka afaanana bubi era mulwadde. N'Abagereka and Mayiga have no public relations. Bali kutaba amawulire ba Uganda ne babagamba muteekemu ekifaananyi kya Kabaka ng'aliki. Afaanana bulungi. Look at the first lady. Those who are handling the first lady a smart guy. First lady ekifaananyi kye kimulaga buto. Bandola ba first lady bo balungi. Walabe ko first lady nga faana bwati. Kifaananyi kye kibi. Walabe ko first lady nga ine ekifaananyi ekimufaanana. Baleeta biri ebirungi. The public relations officers. Wabe mengo bafu. Era nze ekyangobya mu State House nabagamba ti first lady nakola because nze nasoma designing naki nembaga nti first lady ebifaananyi bye byera dark. Why? Because of the type
of dresses zayambala. Kati muyina tubuulira tugende mu hoteli mwana abeera tujjeyo light ejjayo engoye ze zirabike bulungi kubanga abaana be ba designer naye tulina kala waliwo kala ezitalabika ku TV. This is what I used to tell them. Bonga balowooza ndi musiru, but I was an expert. But what I want from the first lady's handlers, the first lady's picture, beautiful girl. Bibeera birungi. Bibeera birungi mukyala mulungi nnyo. Nemmengo naye efune bahandola. Naye Emmengo terina bahandlers. Buli kifaananyi kifuluma. Wesente naye nga ekyo ekifaananyi kya Kabaka tekivaayo. Ng'afaanana ekifaananyi kya Kabaka eky'obuto. Mayiga alya buli sente. This is what I'm telling you. Lwaki Nabagereka mumulaga mu kifaananyi ekirungi ennyo? Is she the one? The handlers of Mutebi. Ekyo ekifaananyi ng'ani ekyo mufuka nga yasemye nga anywedde kamulala. Ekifaananyi kyo kyali kibi. Mmengo efune bahandola ebifaananyi bya Kabaka. Ekifaananyi tekiddamu kufuluma nabagamba. To look, when Bush went to Japan, was shocked. Abajapani kye baakola waliyo nga ba leaders batudde. Luumu yakyuka bukyusi bweti, emmere neevaayo. Bush was shocked by the technology. He vomited. Have you ever seen ekifaananyi kya Bush ng'asesema? President wa America yasesemera Japan. Yes. Teri kifaananyi kye kyalabika. Roosevelt yali musajja mulema. Yakubwa polio nga president wa America. Baamukolera amagulu. Without informing the American public. President wa America Roosevelt yali mulema. Roosevelt yakubwa polio in office. Aba-America ne bamukolera amagulu. Yeah. Nenga twali akalaba. Kakati mwe temuyina ba handlers. Why? When I said I wasn't a handler to the first lady, nabagamba nti first lady nemba describing era nembagamba engoye zayambala bwagenda mu gundiza okuba abaana be bamukolera fashions anyirire naye engoye zayambala bozisaba yesinga ku light tezivaayo bulungi bonga balowooza nti nze mufuula ddaaka. Until I told these people no, mugende mukebere amatala ga hotel. Yes, yo kala bojigatta neno mugende mu studio eza TV waliwo kala jogatta neno nobeera ddaaka. Kituufu studio za TV zikikola. Yes. Waliwo ne zikyusa amakooti. Yes. Nobanga wayambadde gule naye ate nga yes kitegeera kyo. Museveni is sensitive. Museveni alina kala zayambala. I have never seen Museveni in a black suit. Yamba anko suit ya black. Museveni alina gule oyo bwati. Abeera mu gule. I served Museveni for 14 years. I never saw Museveni in a purely white suit and a black suit. Nange simulabangako. Museveni talina simu zino zammwe. Museveni alina kana akedda tekayitamu mizairo tekayitamu gundi. President akwata smartphone. Kuki? America empozi mizairo zitambulira ku internet. Museveni alina kali akedda. Akatochi. Kama pesa. Akatayitamu internet. Simulabangako. Tulina gye twagenda ne bamuwa laptop eri gundi. Ne bamuwa essawa ne bamuwa ki? Yebigabi bugabi. Ye ali amanyi nti biro biriki. Biriko internet. Why should the Chinese construct president's office? Walaba Museveni agenda mu kipesheni. Ali mu kikadde kiri. Lwaki ye by the way yasigalayo mu state house enkadde. Bakiteeka mu sensors. Abachina baali bakizimba balina bye bateekamu okulumika amaloboozi. Simulabangako abeera mu kiri ekikadde. Kaakati first lady simulabangako mu Gomez. Kaakati ekyo kimukola bubi. Has never identified with the Baganda. Bayi first lady tambalangako Gomez. Is a tradition muhimu. First lady has never put up a Gomez. Simulabanga. From Kazwe yambala Gomez. No Wobate yambala Gomez. No Wamuaga yambala Gomez. The tradition trade ne kanzu. Museveni dressed in a kanzu. Naga mpumwe. But the first lady weakness ye abantu je batunulira. Tayambalanga ko Gomez. I'm telling you. Saina first lady I know kwambala ku Gomez to identify with the Baganda. The Baganda.
bakiraba bubi Abaganda. Abaganda sebamulabangako kifa kankubuulire singa first lady ayambala ku gomesi designed properly according to her side Abaganda nebamulabako ekifaananyi nga kiri mu gomesi bakigula ne bakimalawo kitunda I'm telling you kwate kirabikangako. first lady has never been in a gomesi. Museveni has never been seen in a council. Luabogo has never been seen in a council. Muhozi has never seen in a council. So if you don't want to identify your Abaganda, what was a saint? Kati bwembi bagamba nga bakuvuma ate. Nga banvuma. Ate nga Abaganda obagamba mazima. Abayima abakoddomi bange bwe bampita ku mbaga ngendayo nga nyambadde biki byabwe. Naawe ogenda mu bayima oyambala byabwe. Where these people, anybody in Uganda calls me, nabagambye twabadde ku mukolo ku lw'omukaaga nabagambye nti I'm putting on a council for the first time. Why? A council en muwala wange bwe yali afumbira mu 2017 nali mulwadde saajambala. Wayambadde kanzu omulundi gwo gwasooka. Anti nze ntega ekanzu ekutega kyova otajambala. Njambalira ku suuti ne bagijjawo. Naye nabagambye nti ekinyambaliriza ekanzu eno mwagindeetera. Kati bano abadde beesuubira nti ojja mbu watidde mbuki ngamba tyako ki nakyemu kyobeetaaza so mwenna abali yeyo abatulaba wawulidde omukulu w'ekika ky'enkima anti nze ebyewaffe gyebiri byagalako byali biganyeko okwogera kubanga omukulu w'ekika taliiwo. nedda byali biganyako okwogera nti kabaka aganye mwembagalako ki mu kalija. So golina views zo li Republican. I don't believe. You see, oyina byotakkiririzaamu. Statesman. A statesman and a politician are different. A politician is opportunistic. Abalakalulu. A statesman wants harmony in society. Agala mirembe. I'm a Republican. Goli Republican. Naye ate njagala kabaka. Agala nnyo kabaka. Mbagamba ti kabaka mumujje mu bifaananyi n'atalabika bw'ati. Era n'engalabi gye wayogeddeko obugoma baabugjeewo. Mayiga kyabakola kiri kimu. Mayiga agikube agijjewo bazimbe ekipya. Bateekewo ekipya. Nga waggulu waliyo eŋŋoma. Kubanga akantu baakajja bubba ebintu bisatu. God bless the Queen. Bakifuula Ssaabasajja Kabaka Wangaali. Musajja wa Kabaka bakijjagana. Asente maani. Musajja wa Kabaka mu Buganda taba Muganda. Musajja wa Kabaka kimpite ekkube amwe Muganda. Musajja wa Kabaka talina kubanga ava mu Buganda. Omuganda introduces himself according to the Quran. According to the role of the Quran. Kakati omukyotala n'omulangira beddira kika kya mama waabwe. Abalangira. Ssaabasajja Kabaka Mutebi yeddira kika kya Nkima. So abalangira beddira kya maama waabwe bo tebeddira kya taata waabwe nga why n'omukyotala wamma kati nkitegedde lwaki Kabaka wa Nkima nti Ssaabasajja Kabaka ye Kabaka w'Enkima asoose mu byafaayo bya Buganda. Mu byafaayo w'Enkima tali bwa Kabaka why nti Mugema bw'abanga yatudde emizimu gya Buganda gimulinnya ku mutwe n'alonda Kabaka. Kakati Abaganda kyebava bagamba gwe olw'okuba otulimba nti oyine emisambu egikulinnye ku mutwe bannyoto temuvaamu ki kyova olabanga ab'Enkima tebafukamirira Kabaka kwa ab'Enkima be bajjajja ba Buganda. Anti Katumba eyava e Bunyoro ye yazzaawo obwakabaka. Katumba yakuuma omulangira Kimera e Bunyoro omulangira ye yajja wano. Kakati Katumba yali wa Nkima Enkyende ngono gundi Magambo wa Saidi wa Nkima Nkyende ane bwokebera Abanyankola abambalaba bayinda Abanyankola basi the ruling Clan in Ankole bayinda ate naffe tukugamba senyanku tokyenyama Mugema afe tokyenyama abayinda bakuse Luyinda bano bonna baba Luhinda Abanyankole the powerful Clan in Ankole bayinda bebaffe Abenkima mu Bunyoro era babayita Abenkyende mu Ankole kati ffe tuli Bankyende okumanya Enkima y'amaanyi nnyo. Enkima eyo gy'olaba oli musajja mwezi noddira eddiba ly'Enkima n'olyesiba mu kiwato tolwala bulwadde tolwala siriimu
sirimu akwata naye nabulezi omanyi nabulezi kyekitegeeza abakazi abalina ebizibu byabwe abakazi abalungi abo bazaali baali beweepankako badonizera balina ebizibu byabwe kati omukazi oyo bannamwanda obaani olina kwambala ddiba lya nkima mwanda weya fe ab'enkima ffe tupima kabaka nti anaakoma watatu omuzukulu mugema yakima kabaka n'amupima naga naye human being akomawa tyakoma wano esigiriza sebe enkima y'amaanyi nnyo mu Buganda kwa nali neebuza lwaki ab'enkima bo tebafukamirira kabaka waffe ne bategeera tuli Baganda era ne mu Buganda tewali yakuzeemu bonna basirise bano abakuvuma bwe bano buno obwana obuto gwe wajja kabaka ebusiya kabaka new was me linda komuze neŋŋenda ne mugamba kabaka bagenda kutta nagende wa kabaka n'omusajja bamuyita Wamala mugamba bagenda kutta kabaka ne mugamba bano bakulimba Museveni akulimbye ayagala oteekawo ababaka abali mu Buganda abagenda mu nsi ebakuwangule kabaka nanga kati nkole kimirundi muga kiwe kabaka yampita nangamba balisa omulangira atazikubwa kasubi ne mugamba nti kati kola ruling onomujjayo kola ruling bani abazikibwe kasubi Ssaabasajja kabaka yansangako olunaku olumu Amerika mirundi si yakulaba ne mugamba nafumbirwa kati nina kufuna kabaka yakusangako mu Amerika nagato kyajja mu lubiri kabaka bwe twamujje busiya twamuteeka wawalugembe ejjuuko nga tewali muganda asobola kabaka ntumujje wawalugembe ejjuuko kabaka si muganda we ne tumutwala Komamboga ewa mukoddomi we yali wa Afro studio ng'akuba bifaananyi wa express yafiira wazana kaakati oyo ne bandeetera abakadogo 100 ne batwala ewa Afro studio ntibukabesha ebifaananyi ng'enala egenda okuwamba ekibuga oneeregamu ki nti ono omwana mukoddomi wa Museveni aneeregemu bano abaana baneeregemu oli wadda kabaka omumanyi kuva dda bwe twagenda ewa Salimu Sale yakugamba ki Jeno Sale yes nti namusale twayogera ki aiso Salimu Sale kituufu era mwali mwogera byansiko kwa Jeno Sale akumanyi bulungi kuva mu nsiko mwanyumize saawa 4 naye nga munyumize bulijjo manyi ti Jeno Sale wamusanga Busanzi mu nsiko naye akumanyi nnyo ate legundi sammanyi ani eno many of them don't know me don't remember me kyalikonza yamvuga ne mu mmotoka mu nsiko ne Jeno Kayihula nga tammanyi era naye yankubira essimu ekiro ne muwemula n'adduka kati Ssaabasajja kabaka mumujje busiya ebyo byonna bibadde kati olwo yawukana otya ne Ssaabasajja kabaka kasaba mayegane n'omuvuka bamuyitaani omalala bamuyita Ntege fwe bwe twabanga tutudde ne kabaka nga munyumya mayega yali akola mu bakatenda ndi Sempeebwa bakatenda ndi Sempeebwa bebaki lwaki kabaka yayagala katenda ndi Sempeebwa n'ayagala ne Gonde Ndukwa Ssemakula bebakuuma mujaguzo kasa omulangira akuba ku mujaguzo abafiise kabaka let me tell you the people who know success in politics Abaganda when you see like a Nabagereka is now the book is intended for something ekitabo kyeyawandiise even if something bad happens I have been in love with ekitegeeza na mama Nabagereka ekitabo kye yawandiise yabalaga nti ekintu kyonna ekibi we kibaawo nze kabaka mbadde mwagala ekitabo kye kaneewuunya abaana abalongo okuvaayo kati mu Buganda mulimu buli mutaka alina loloyo ye Nabikande yazaala yagenda ne muka kabaka Nabikande lwaki teyayogera kibazadde abalongo kwa myaka 13 miramba ng'obwakabaka busirise so akati nkuboolya ne gamba tife mu Baganda natumaliriza yes tuyina ebika twabiwalolozi tikakati Mayiga ye muku ab'omutima bakuuma lugi they are gate men ab'omutima mu Buganda era gundi bwe yaliwo mayanja nkanya nti bakojja bamu ab'omutima bakojja bamu mama wange wa mutima kati ab'omutima bakuumi bagazi bakuumi banzigi mu lubiri temuvaamu liita so bakuvaamu Katikkiro Mutesa made a mistake n'aleeta mayanja nkanya Mutebi made a mistake n'aleeta
Katikkiro Mayiga. Era byonna bifudde. So when I'm telling you, for me, I'm an expert in Uganda politics. Have you ever seen Kabaka condemning me? Kabaka tavangayo ku. In fact, oyine ebbaluwa. Siri letters. Oyine ebbaluwa 3 okuva ewa Kabaka. Kabaka ziyampandika. Ng'akusiima. Emirimu gy'okola. All these opportunities nga tebanabwe. Robert Shebunyanga tanalabikako. Bampanga nga tebanalabikako. Abasuubuzi. Era neewunyiza nnyo ne ŋŋamba nti naye mpandiise ekitabo ku musajja wa Bukedde editor Sebowa. Mpandiise Sebowa editor omukuŋŋaanya eyeewunyisa. How can you compare this younger beautiful girl, Spicy Diana, to Shiba? Spice asinga Shiba. No. Muzeyi Spice gwa kusingira Shiba. Akooka tayimba buyimbi naye akooka. Alina eggono. Shiba tayegeza ku Spice. Ona ayina harsh voice like chameleon. Omuyimbi abeera n'eggono. Manyi gye bali naye bagambe nze sirireejula. Spice yayimba akayimba ako sirireejula. Spice yayimba. Soko gabe bagikonda. Gyozalawa bagikoona. Yagamba naawe ogikoona. Endongo gyozalawa. Ekitegeeza Shiba taddamu okwegeraageranya ku Spice Diana. Spice amuli waggulu. Akasajja ka Bukedde akagwagwagwagwa. Ke kaba kompeali. Kakubye anti kabakozesa. Mbo abantu bagenda okugendayo. Kabakozesa kagamba. Oyinza okugamba omukazi omukadde n'omwana bebi nti naye asinza okulya emmere. Era omukazi omukadde aba asinga kubanga aba Bukedde balina embuuti y'embuutikizi. Omuntu yenna atayimba mu mbuuti ya mbuutikizi bamukuba ne bumwonoona Sebowa. Sobola mampandiisa akatabo nti omukuŋŋaanya yeewuunyisa. Sebowa mu nsi yonna is the most stupid editor. Aleese Segerinya ng'aliko bino byonna. But even kankubuulire ebyo ebintu ne bw'ogenda mu gym babikuteekako. There is a treatment bwekakateekako ebintu ebyo. Ka Sebowa nkajjayo ekifaananyi. Why don't you encourage? I salute Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye always challenges the government to take him to court. Besigye at one time said, I'm not coming back because these people have no evidence. Why doesn't this apply? Segiri and Sawanya. Why don't you say, if the government has evidence against us, bring it. Bajiret. Naye bagala kulaga Segerinya mulwadde nnyo bamutwale ebweru adduke. Ekitegeeza akasajja kano ka Sebowa n'akasajja kano ka Kabusenga ne Kakulu bye baalimu. Segerinya agamutwala bweru ateme. Adduke kubanga ensi eyina ekibonerezo ky'okutta tebazaayo muntu. Abazungu tebazza nga mu nsi yo mulimu ekibonerezo ky'okutta tebakuzza. Baagala kakange. No. Ate akasajja ka Sebowa kasi. Why? I cannot tell you to present me in a dying mood. Why? Bw'ogamba Segerinya nti mulwadde nnyo. What does it mean? You are inoculating the population. Any time when you hear that Segerinya is dead, kitegeeza omuntu ayinza n'okukwata obulago n'akutta. Kale muzeeyi nga tumaliriza pulogulaamu y'olwaleero abantu bangi nnyo kwe bali kuno bakulaba. Ndowooza ensonga bwezito bwe zikoze eki. Honorable Passis Namuganza. Anti Namuganza, the issue is bagambye nti Museveni akwate bonna. They said I was watching their meeting. When I was telling them, if these people are not arrested, then, but there's a trick. Museveni cannot sucker these people. What Museveni, these people, like Ababamabad, they came, Parliament supported that it would help them to escape. They are going to be convicted on their own plea. Buli omu akusibibwa. Namuganza mugezi nnyo ono omukazi gundi Prime Minister Nabanja. Apologize my daughter. How? Apologizing means I'm guilty. Namuganza outsmarted
Honorable Namuganza kyavayagana okwaapologizing eri parliament. Apologize. Kwaki akitegeza nti omusango gumusinga? Nabbanja yeetaaga Nabbanja. Museveni should only role in Nabbanja to undertake a course in political science and decision making. Namuganza yagaana. Kubanga ye Nabbanja yali ayagala okulaga nti alina power ku Namuganza. Ye Nabbanja alowooleza mu positions. Namuganza looked at the future. The moment you apologize, then you are guilty. You are guilty. Never apologize. Munso gamba musole kibinyo. Kyova gwe to apologize. Hai, njagala omuganda gye wanga ngambe mu bomu tayimbwa mutu. Apologize? Is there when I'm mad? Is it where I'm possessed by bombe? To apologize means you are guilty. Kyova gwe bya apology to byagala bomu. Njagala ndo bomu kulu wekika kyenkima. A judgment way. Bomu tayimbwa mutu. To apologize for what? Bomu tireo. I told you the Kabaka's photos because you have pictures. A picture is by pencil. Why do you allow people to see the king when he's sick? Yes. Obitekera muki. Nebifaananyi bye ne bigenda mawulire ng'afaanana bw'atyo. N'abagereka bw'afaanana bw'atyo. Mbagambe nti First Lady has a team of handlers. Tewali kifaananyi kya First Lady. Kibi kiriikinga. Bajjayo kiri. Nga muto. Kaakati Honorable Namuganza y'olutalo yaluwangula. Yakuba parliament n'agireka ku ttaka. Bagambye bagenda kutuula ng'ennaku z'omwezi 26 mu family. First family egenda tuula ng'ennaku z'omwezi 26. Ona mukubye. Muhoozi amukubye. Let me predict it here. Muhoozi will stand in 2026, not 2031. General Muhoozi agenda kwesimbawo 2026. Let the NRM secretariat. You have predicted. I've predicted. General Muhoozi is standing 2026. Because Rwabogo now has an upper hand. Bamubyejogo ne bali mujjamu. Ne bamuwa. N'ajoga n'awandika mu mawulire. But what have you done to Muhoozi? Muhoozi is declining. Kankubuli, let me summarize for you. Politics is for future. Politics and soccer are the same. Extra time is dangerous. Kabaka yakwata abavuka babiri nga baagala omutta to assassinate the king. The king asked them, you are very bright people. What can you do to me as a king to spare you? The elder one, the younger one, told the king, we can train your horse to fly. And you will be the only king with a flying horse. The king pardoned them. When the king left, the elder one told the younger one, you have given the king a promise that we are going to train his horse to fly. Is it possible? The younger man, the younger one told him, time matters in politics. He can bring so many horses, we kill them, and say they are not capable of flying. 2, this king can die. And if he dies, then we shall get another king with whom we don't have an agreement. 2, 3, one of us can die or we can die before we complete this because there is no flying king. Kakati ono Rwabogo bwe bujozi bwe. Obujozi Rwabogo bwajoza abantu n'abanyako. Muhoozi Rwabogo is buying time. Agula budde. Bwe yali lulinga yalowooza ngenda mukuba obutambi. Wana kuda mukuba obutambi. Yes. The man is old. We shall follow into problems. Ekwagamaya. This man has nothing to improve. Now that Muhoozi is taking an upper hand. Kati akomyo. Kati aduka ayita senga ayitani Muhoozi is going to contest. Get it from me. Muhoozi is going to contest in 2026 against his father. It will be up to Museveni. If you want to solve a problem, create a contradiction. General Muhoozi agenda kwesimba ku taata we. Anti Museveni kakati kankubuli nga twakanya omukazi omu abataka baga nti ani amulekera munne. Era nze moto. Nze mukulekera. Yes. Muhoozi is going to Muhoozi ajja
tuleme kulwa bwogo ngadduka kiwanuka ngadduka kalugire ngadduka. Kale tetujja kusukka wano. I'm telling you, I've predicted. Those who want to predict, I've staked 10 million. Otaddewo milioni 10. Milioni 10. Genomozi 226 agenda kwesimba. He is going to stand. Ng'avuganya taata we President 7. Ayagala mukono lwabo gadduke. Lwabogo abadde atujoga ng'atunya ku mitata ennyalako ngalowooza yakikwata. Kati kimulemeredde agamba awagire mu 7. This man is a spoiler. We should go ngenda bila butambe mu mulabe ngadduka n'obujozi bwe. This man should go to Lakai. Me what I want from Museveni. If Museveni is a real statesman, the one I served for 14 years. If Museveni is a Moroccan, let him give compensate me and I go home. Akwesente zogende. Akwesente mpumulenge nkole ebyange. But I will continue. Okimanyi nti bana gundi Saddam yampise to address ba visitors abavudde South Africa. Bakuyisa addressing aba visitors of South Africa. I have the brain, but Museveni does not use me. Kale mzee tetugenda kusukkawo wano nga bwe predicting nze Genomozi 220 mumeka mumukaaga ajja ku ballot kwali ku balwa abo ne kalugere bajja kuyingira ettaka n'ekiwanuka. Kale